Olunaku lw'eggulo minisita wa Kampala Misa Kabanda yawadde abakakalabiza emirimu gyabwe mu kibuga Kampala mu bumenyi bw'amateeka nsalesale wa ssabbiiti 2 okwamuka ebifo bye bakolera nga tebannasindiikirizibwa. Ku bano kuliko abatembeeyi, ababoodaboda kusa ne baddereeva ba takisi abakolera ku nguudo n'ekigendererwa ekyokumalawo omujjuzo mu kibuga n'okukikuuma nga kiyonjo. Kampala takyayitikamu. Kitegeeza nti ffenna twekwatekwate tulongoose Kampala. Nawe kenyini bw'oyitamu ne bakubako akasimu ne bakubako ka laputopu ojja gamba KCC ebalemye. Misa yategeezezza nga bagenda okuttukiza ebikwekweto mu bbanga lya ssabbiiti 2 ku abo abaneesigiriza okwamuka ebifo ebitalambikiddwa mu mateeka. Omuntu yenna anadda ku luguudo nga takkirizibwa kubeerawo tujja mutwala mu mateeka agende mu kkooti asobole okuba nga atanzibwa. Kati olwaleero abakulembeze abalonde abatuula ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala olwa KCCA nga bakulembeddwa mu mmeeya wa Kampala omulonde Engineer Ronald Balimwezo bavuddeyo ne bawakanya ekiragiro kya minisita. Bwe twogerera tulina obumenyi bw'amateeka bungi, tulina bakifeesi nti wonoogoba abantu ku nguudo nga tebawadde alternative ogenda kutwongera obumenyi bw'amateeka mu Kampala. Okusinziira ku bano waliwo etteeka eryatuumwa Kampala Public Transport Ordinance eriri mu kukolebwa olukiiko lwa KCCA nga lyakulungamya entambula y'ebidduka mu kibuga. Bagamba nti ekiragiro kya minisita tekyaligoberedde. Ku nnyo nti tugenda kumalako emyaka 5 nga minisita wa Kampala tajjanko mu kanso nga tebbaluwa ezimuyita azifuna bulungi. Twavaayo nga kanso ne tuteekateekera ababoodaboda n'abatakisi mu nkola ya public transport management. Era etteeka eryo liri ku final stage ng'etteeka eryo ligenda kulungamya ebyentambula mu Kampala. Twagala okulaba nga ababoodaboda abatakisi bafuna obukulembeze obulonde, si bukulembeze bwa kimpatiira. N'olwekyo minisita alina okugoberera etteeka alindeko ennaku z'omwezi 24 omwezi guno twakulaba nga tufulumya etteeka eryo erigenda okulungamya entambula mu kibuga Kampala. Balowooza nti gavumenti esaana okusooka okuteekateekera abatembeeyi nga tebannagoba we bakolera. Abalala tubateekerewo obutale naye obutale tebuzimbiddwa. Kati tulina akatale kegundi akazimbibwa kitintale kakamala emyaka 5. Gavumenti tewaddeeyo ssente kuzimba katale ako tusobole okujja abantu ku nguudo bafune decent workspaces. Tokikoze. Nejjukira nti gwe olina obuvunaanyizibwa okuteekerateekera abantu bano. Balimwezo era ayagala ssente gavumenti zayonoona ng'egabira abatembeeyi okwekulaakulanya waakiri ebayambeko okubazimbira ebifo mwe bakolera okusinga okubawa ssente ate oluvannyuma n'ebagobaganya. Mu kifo ky'okukwata ssente eza PDM n'okwata ssente n'oziwaayo ate oziwadde abantu abatalina we bakolera b'ogenda okukwata ate osibe mu makomera kubanga tebalina we bakolera. Lwaki ssente zino tezikozesebwa mu kuzimba obutale? Ze makinde gyentwala tetulina akatale ka gavumenti n'akamu. So sente mu kifo ky'ozoonoona okera ku makya n'owulira sente baziwadde ba promota bawaddeyo simanya abazina amazina bwe gati. In fact waliwo ne sente zinawulira ze bawa abatembeeyi kati babawa sente abatembeeyi bilioni 3 ate bagende bakolerewa emirimu gyabwe. Baagala abatembeeyi okuddamu okukkirizibwa okukolera ku nguudo ezaali zirambikiddwa ekitongole ki KCCA. Kwe kuli Kafumbe Mukasa, kwe kuli Namirembe, kwe kuli Allen Street ne Sebana Street. Badde ku luguudo ssaawa 11 ku nguudo ez'ennya era baweebwe license oba baweebwe permit ebakkiriza okukola. Kuba omutembeeyi talina ssente za rent, talina ssente za license wabula asobola regulated n'abagaso okufuna okubaako kyakola. Wano we basinzidde ne balayira nga bwe bagenda okusimbira ekiragiro kya minisita ekkuuli. Mu tayimu eno olw'okuba bamaze okulonda oyagala bajja ku nguudo naye nga balina okuzza abaana mu masomero ekyo kikafuuwe. Tukitegedde nga bwe waliwo olukiiko lwa KCCA olusuubira okutuula ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno era ng'ensonga y'etteeka erungamya ebyentambula mu kibuga ly'erimu ku bisuubira okusoosowazibwa.